Kuruma, and your face was there, so we knew you were one of the headliners, one of the performers. Abajja okubeerayo. Emisana yonna abantu ne batandika okubuuza aliwa nga tetumulaba ku press conference abantu ne batakulaba. What happened? Waliwa for starters? First and foremost, I was paid to perform. Okay. I wasn't paid to do those things. Sent agreement yali performing. Mu contract you, that's how specific you are? They wanted me to be there, of course, Mwebyo Ali and all that. But nalabanga waliwo embeera nze gye ndowooza nti teyali ntuufu in terms of ndowooza let me organizer. Toyinza kuŋŋamba nti oli bamupangisiriza kubanga twali tupafominga ffenna Diamond, Beni, Banibo naye ffenna however much nti oli abeera mugenyi nakyo tulina omususo olusamako ensuso naye ate tetulina ate kuteekawo nnyo mbeera etali ki ntuufu. Naffe tuli bantu tukanoga naye oli kubanga Diamond talina nnyonyi naye bagimupangisiriza bano bennyini. Oyogera ku helicopter oba eri private jet? Private jet bagimupangisiriza. Abeena abaffe ate kati ayinza ogiteeka mu ssente ze kitegeeza bagimupangisiriza. Okitegeera ne bavaawo ne batuuka awo ffe baatuwaza amafuta ye ne bamufunira helicopter. N'amala okukola rehearsal n'alinnya n'adda ate nsimanyi n'akola bikise nga balinga abalumi omanyi n'obeera awo mujjawo ne ba omuntu biringa ebyobujja biringa ebyekirya biringa ebyokulumya biri nedda Eddie omuntu omu asobola okugamba nti biina kye byali awo. Watyanga ye kye yasaba nga mwe temwakisaba? My friend, let me tell you, bwe bakuwanga amagi kaŋŋamba oba ejjirimu ng'olina abaana basatu, ababiri babo omusiwo ekigere at least osobola okuwa ataliiwo n'omugamba ejjirino ndikuwadde naye waako banno okigera kubanga ekyo kitegerekeka nti omugenyi baba alina okola ki omusosowaza. naye waliwo ekyasukka ng'emyerago gisusse okitegeera emyerago ebyokunafuya industry yaffe okunafuya nti awano tewali muyimbi wano okusinziira ku kigenda mu maaso tewali ki tewali muyimbi simanyi oba nyinza kigamba nte ne nze sirina sigama mbujogeza bujja waliwagamba nti kuba ezimu comments ze twalabye word on the streets, some people that who side with what was done bagamba akikoleredde. He's that king of showbiz. Ayinza n'okuba ye sasulidde kale katsawe ntukijje kuggwe nti be bamusasulidde, but some people say he's worth it. Achikoleredde nga ye. No problem. If it is worth it, then even me to be on that show, I'm worth it. Because sengamba de siri worth it, you cannot book me to that. Niye bwoba nti I'm on that standard of going there nange nkugatteko, you can also give me a fair treatment. Oshegedde kubanga bwemba sina value wampitidde ki. You, for the times I've seen you perform in Uganda. Kuba kati kankubuulize. Kati for example Bebe. Agenza studio mukyala we bagenze eri batuuseeyo. Babedde nayo ba promotinze ekintu bakizimbye bakuta omusajja eri bamuwadde private jet wano bamuleesedde mu helicopter mutuule ku gundi mwogere kyoludde abakulaze nti badde banatana muga tugetuno n'omuyimbi. Eddie, we've seen you not performing on concerts eziriko ba foreign artists. Lwaki you record wajimenye for the very first time? Sibyagala lwansonga bibaamu ejjoogo kyovula nabyewala dda naye bano bantuukirira nembigaana n'obigaana mukubulira lwakuba ndi saagala kwogera bingi. The organizers of this event bakwano bange okigera bawangadde nnyo ne mukyala wange babadde bonna mu youth structures simanyi what, they are very good people. Naye ku kino ejjoogo baaliteekamu dda ne mbagammwe bali sikulimba bali basose nagikola ndowooza nga share Diamond ekandooza abantu ne babuuca ku Twitter okwo ne babujjayo ne balyoka bajje ne batuula nange ne mbagamba you can't do this. N'abo bonna abo bolaba Reggie tebaliko nze nabagamba we cannot do this. Okitegeera other people, this is a Ugandan product, you know.
Anyway, saa kunjogeza bingi but kampunzike kyalimu ejjoogo. Okay, but so many people still era ebimu ku byasinze okutrendingira ddala wabaddewo ekyo ekyabantu okucomparinga gwe ne Diamond. You seem to be coming from the same generation ey'endongo n'ebirala. Kati kyazze kitya, like wakiwulidde otya now for the very first time ng'oli ku stage nga naye kwali? Andi kati nze mbedde ku stage nyingi nnyo naye mumanyi bisegedde saakabeera naye ku stage emu oba bbiri twakayimba ffenna ku stage ndozanga 20 okisegera. I know him and I respect him and I have no problem with him. Naye akajanja kano akaateekebwa mu bino n'okwogera ebyo ke kandeetera okugamba nti naye omuntu baba bamugambye nti wanjawulo nnyo kitegeeza bw'anaatuuka wano era ajja kukola ekintu nga kikola ki nga kyaffe nga kyanjawulo. Naye let us see what can we do okitegeera. Kulini nga batunafuya buugi muje mwogera ki omugenyi azze. Okay, ate bwe tuva ku ekyo ne tudda ku kintu ekibadde kitandise nakyo okulumya abantu omutwe, the 750M ezaamuweereddwa waziwuliddeko oba propaganda? Ebyo byonna ebyokunafuya kulaga nti wano tewali makulu. Omanyi kankubuulire ekibi kyogerwako enkolo si mmere. Ebyo ebintu byabaddemu ejjoogo. Tweyanziza nnyo okuleeta omugenyi ajje tumwanirize era tumwagala nnyo yeebale. Naye ate tolinnya nnyo bantu ku mutwe okitegedde. Edi bw'ogende Tanzania ne babikolera bino gw'obigaana? My friend, nze Tanzania nayimbayo Dar es Salaam nenyimba ne mu byalo ebye Tanzania bampisaako awe Mutukula ne bantwala after Bukoba ne banyingiza mu byalo nenyimba eyo nakayimba yo bashonga 3 mu byalo byeyo mu Tanzania omwo ne bu video bajje buli naye tukuba ku banyo bano tibane ndi eno anyway simanyi kyakugamba but waliwo embeera etaali nnungi anyway nga naffe tulina okujja tulage nti omanyi 256 map yaffe soogera nnyo soogerera muntu yenna bubi but byalimu embeera etaali nnungi from the start like mwe temwaliyo mu negotiation naye twali twanyiganyiga dda. Ekyo kisobola okuconcludinga kye twalabiddeko Dr. Jessica Chameleon ng'asazaamu performance. Chameleon yabavumaavuma ddaawo nga yabitegedde ekijja. Nidda nduwuzira mu negotiations eyo saaliyo nekirekera balina bwe bameesingira up n'aga twali eriweewe. Bwe bityo byalimu ejjoogo naye nga it's okay. We have fenga eggwanga twafunyeemu yeebale kujja n'abategesi beebale kumuleeta kasita things are it's okay. Anyway, we are running out of time. Obudde bwo buto your project yokka esembayo oba olinayo kendazo as we wind up? Projects nyingi abaana nayagala kuba rewarding because bakola omulimu mulungi. And I'm still rewarding them. I will still do more songs with them. Waliwo n'olwalwo nyina ne Temperature Touch musajja wa Masaba. We are still doing a lot. Okay. Teda nga president wa Uganda National Musician Federation Edrisa Musoza Kenzo abeeko ebintu bingi nnyo by'abantu atuwamukko manyi kati nga yo omukulembeze w'abayimbi bintu bingi ebitera okubeerawo naddala nga bigwa mu creatives nga beba because so I think he's the right person abasobola okubiddamu. Tugenda kosa dakiika ntono naye zigenda beera za mugaso nnyo. Assalamu alaikum. Alaikum salam brother, how are you? Instead oli otya? Kiri. You're good. Still tired? Tired for what? Since Saturday, I understand Ntungamwe is so far from here. Naye n'okubeera neyo busy schedule n'ebirala. Ofunyemuko enough rest? Nchobola nkubuuza tired for what because ebinkoya bingi. Kwasaganya kino, kwasaganya kiri, kwasaganya kino. Naye nga kati naye wabimanyiira ndowooza. Nabimanyira but basically from here to Ntungamu and then Ntungamu here koso oluguudo lukoya naye nze bwe mba nva ku luguudo olwo branchingamu ke waffe Masaka nembuuza ku bantu bange ne bampa Katunda ne nkomonga amaanyi gazzeemu nobanga atandika obutandisi. Anyway, a quick one. Let's start with Addis Ababa. Bakuita to go and represent Uganda. Why do you think they chose you specifically to go and represent Uganda on the side here? One, nzo omu ku bantu abakyasinze okubeera ne records nyingi mu Afrima kuva lwe zaatandikibwawo. Mu Afrima?
Yeah, because at one time I was the most nominated Okay. in I think 2018. Had over 2018 no sure certain 2018 19 nali the most nominated in the whole awards of that year. So ekyo kinteeka mu status of mwezo Mwamu ku bantu abatuufu abayina. When it comes to that organization. Okay. Because having the most nominations ekyo kintu kinene. And I've won almost like 5 of them. Yeah. What do platforms like Afrima add to the music industry? What exactly do they add? For one, it's all Africa Music Awards that celebrate Africa, creative or African African performers, you know. Bwe tufuna abantu aba appreciating ekyaffe wano ffe tuteekamu amaanyi mangi mu kuwagira kuba kiba kyaffe. Ekitegedde olwaleero wano mu Africa omuntu amala kuwangula BET oba Grammy okumutendereza nga bw'alina amaanyi amangi nnyo. Naye nga nandisinze kuwangula singa mpangula wano ekirabo mu Uganda nga bakiyita engule nga ffe twakyekolera. Then I'll be so proud because I've won from my own. Abantu bange bakkiriza nti so bwe tuba nga ffe Abafirika tulina naffe ekyaffe kiba tulina okubeera so proud. Okay.